essaawa ekimanyiddwa nga Tel Nof Air Base. N'agamba essaawa ya leero Israel's Air Force controls the skies over Tehran. Mukadde kano nyonyi z'eggwanga erya Israeli, Air Force y'eggwanga erya Israeli ye controlling obwengula bwa Tehran. Netanyahu abyogedde lwaleero nti twogera bino gw'owuliriza ali eyo. Netanyahu agamba Israeli eyawambye dda obwengula bw'ekibuga Tehran ye bulina era kyegenda maaso kati okukola kwe ku striking targets sinzira mu bbanga neekuba wansi eza gavumenti ya Iran. Targets ki zatatubuulidde ze batajetinga Netanyahu. Era Netanyahu n'agamba we say to citizens of Tehran evacuate and we act. Kyetwagala kiri kimu kati bwe bubaka bwe twasindikidde abantu abali mu kibuga Tehran eky'eggwanga erya Iran babeere nga bakyamuka mu bwangu ddala, then Israeli ekole kyeteeka okukola. Muveewo tukole. Obwengula ffe tubulina obw'eggwanga erya Iran. Ye mukulembeze w'eggwanga erya Israeli Benjamin Netanyahu. Ebyo biwulidde. Kaakati amawulire amalala ate agava ku sayidi y'eggwanga erya Israeli. Omuwendo gw'abafu bali 24 Abayisirairi abaakafa mu bulumbaganyi. Omuyiraani sofa kati ennamba abamu bagiteeka ku 230 abamu 224 abaakafa. Nga bano abasinga ku bo bantu ba bulijjo. Nga abantu ba bulijjo abasinga badduse ekibuga Tehran olw'okufuna safety yaabwe olw'obubaka Israeli bwebawa. Kati amawanga gonna gali ku bunkenke nti Israeli tamanyi mu Iran kikya planning kikyapanga kikyagenda kuzzaako oluvannyuma lw'obulumbaganyi bwe yamukozeeko olunaku olw'eggulo. Iran tayogera nnyo, ayogera katonotono naye nga bwe buziba atera okutabuka. Chemitech Electronics ogambe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutumbudde kwetuli tusinzidde wano Kibuli, nze Abdallah Amin wane Kibuli. Onagamba Kasimu Kabinda nogamba nti natuuse dda nange abaaye. Rodrigo Umar nogamba osinzidde mukono weebale kutugoberera. Omurussia omuddugavu ogambye nti tewali kuteesa tukube mpaka ku makya. Ono agambye ffe tulaba bigenda mu maaso naye ensi ekola etya okufuna nyukiriya? Israeli bo bakola batya okufuna nyukiriya? Abange ensi endala zikole zitya okufuna nyukiriya n'ebyokulwanyisa ebirala binnamuzisa? Ono agamba Ssebo Ssematalo ow'okusatu tumusuubire essaawa yonna. Mirembe Olivia n'ogamba naye nga tulaba Iran nga ekuba bifo by'abantu ba bulijjo bo tebakuba military targets. Kyekibuuzo ky'obadde obuuza Olivia Mirembe weebale tugoberera ngenda kubeera nti nkubuulira. Ono n'agamba ye Makumbi Hasani Kovu n'ogamba kwendi egganda wano ennansa nampuliriza Israeli tekyalina Iron Dome erina dormant dome. Iron Dome yagezezzaako bambi Iron Dome netuuka nejaminga nga tekyakwata bulungi ng'abasajja bakasukira kumukumu. Iron Dome baagizuula nti okugifuula bize, okufuula Iron Dome bize oteekwa kugiwa bingi. Obeere gwe olina emikono ebiri n'omutwe oli akasukidde emipiira 10 obukosi egisinga gigenda kuyitako obeeko gy'okwata emirala giyitewo gikube. Ono n'agamba ye Naftali Kitakule Iran is going to regret this. Iran egenda kwejjusa gwe bw'ogamba. N'ogamba nti eya Khomeini basime. Khomeini Israeli yabadde ne pulaani emutta. Trump yabyasanguza naga no kisinza kikkiriza ekyo era temugeza ne mukikola Abayisirairi. Kitegeeza nti Trump we yakyogeredde pulaani yabaddewo ku mmeeza ey'okutta supreme leader w'eggwanga erya Iran
Israeli ng'ekina ku mmeeza ye Omumerika n'asooka akiddukamu nga bukyali nti ne bwe kibanga kibaddewo Omumerika abanga atakirinaamu mukono. Ono Mulindwa agamba ttiimu Russia, China and Iran. Weebale Mulindwa Haruna. Matovu Payasi ogambe weebale kuweereza. Ono agamba ye Kaweesa Habati omanyi. Ono agambye atya? Agambye ono agambye omanyi Abayiraani musudiya nnyo naye Isiraeli esseemu ogambye esseemu ebawoninze mu kibuga Teheraani essaawa yonna Isiraeli egenda kwokya ekibuga Teheraani. Ogambye naye beesi bacommanders aba Iran banking mwe mulowooza bo tebaabadde na bukuumi era babadde babakuuma n'okubakuuma n'ebifo ebyo bo tebaafudde. Kakati mugamba nti essaawa yonna Isiraeli yandyokya ekibuga Tehran. Kakati tuddeyo tutunuulire ebigenda maaso n'okubeera nti munnange bitambula mukadde kano. Omuyisiraeli agambye mukadde kano ya controlling obwengula bwa Tehran kyotasobola kubuusabuusa. Kati ki ekiba kiddako bw'abanga ayina skies ng'ali mu bwengula bwa Iran mwabuusiza ennyonyi ki ekiddako? Lunaku lwakuna ng'ebyokulwanyisa bisindogoma sayidi zombi zongeddemu amaanyi. Buli enkuba gye baakubye olunaku olw'eggulo si gye bakuba oluddako. Overnight strikes ez'eggwanga erya Iran zeegenda maaso n'okubeera nti ekasuka mu bifo ebimu bye yakubye oil refinery ey'eggwanga erya Isiraeli. Iran yagibwatudde era n'edamaginga ekitundutundu ku power grid eya refinery eyo. Explosions ne ziwulirwa ku bizimbe ebyenjawulo ebirimu abantu ba bulijjo mu Isiraeli. Omuyiraani yagenze maaso n'okubeera nti munnange abikuba. Omuwendo gw'abafu Isiraeli 24 sofa. Ogwo omuwendo guba munene ku Isiraeli. Guba munene ku Isiraeli. Oliyo okufa kutya nnyo Omuyisiraeli. Era tatera kwogera na namba nnene y'abantu bafudde ebiseera ebisinga we bakubye era kugamba abafudde babadde 2 n'abakoseddwa nga 6. So kati bwe kityo embeera bwekyali. Isiraeli bw'aba yawoninze naga muveewo obwengula agambye mbulina essaawa yonna nsumulula ekibuga Tehran kyonna kati kiri mu control yange. Kaakati ba analyst ab'enjawulo nabo bakyagenda maaso era okuwa analysis kuwa olutalo gye lugenda okubeera nti munnange luggwera. Nga bakubulira nti ekibalo ky'eggwanga erya Isiraeli kye yayina yali emanyi nti Iran tasobola kweregroupinga mangu nnyo n'akomawo n'addamu n'akola obulumbaganyi nti bagenda kumukuba azinga emikono kubanga already baali bamusensedde ebyokulwanyisa ebyenjawulo nga babi disablinze nga talina waatandikira. Naye kati nkugambye nti tuyingidde olunaku olwokuna nga emundu egenda maaso n'okubeera nti etokota in fact sina mundu bikompula nga binyugunyizibwa ku mawanga gombi. Bade njala kuwaayo wano ku ddoboozi lya Benjamin Netanyahu Ssaabaminisita wa ggwanga lya Isiraeli ng'agenda maaso n'okubeera nti munnange annyonnyola kandaba oba nsobola okufuna wano eddoboozi erya Benjamin Netanyahu. Wakati ng'obunkenke bukyali bw'amaanyi oli abagambye eyo psychological operation y'Abayisiraeli bagikozesa enkya n'eggulo okuyisa evacuation orders. Isiraeli agamba nze saagala kuba wali bantu ba bulijjo, saagala kubeera nga Iran. Naye nga byonna byakoleddwa ekibiina ekitwala ebya nuclear oba ebyokulwanyisa eby'omutawaana binnamuzisa mu nsi yonna
ekya International Atomic Energy Agency. Bano bavuddeyo ne balaga nti fayini Israel yalumba eggwanga lya Iran n'ekigendererwa ekyokuba nuclear facilities n'okwonoona nuclear wa Iran kyonna kyonna kyebadde ekoze ekimalewo ku lunaku olwokutaano. Era nga ku zimu ku nuclear facilities ezalumbibwa kwe kuli Natanz